Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira kubeera nga mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo basaasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe esaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuza emirembe agiramuze ekisagumya emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano amanya nze Omumbejja Aisha Nassolo Butereevu mmantuuse okubeera nga ate nkutuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ate ne kuba nkuba kyeyo kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate omissinga out updates yes naye nga Butereevu eggulire eyinza okubeera nga ate nguyisizaawo essaawa eno yennyini munaye liri eggulire limu naye nga lirimu ebyokuyiga tomooni nga omanyi engombo yaffe wano eri nti eat the meat and throw the bones mukwano gwange n'olwekyo nkusuubira okugyamu ebikugasa ebitakugasa bw'otyo obireke wabbali naye nga waliwo Bakadaama abakwatiddwa lubona mu ggwanga erya Abu Dhabi munnange nga bali mu kwelya ebisiyaga bano nno babadde baana ba buwala era babadde bali mu kiyumba kya Muwarabu biki ebigenda okubeera nga ate biddirira ku baana bawala bano ngenda kuba nkulekerako akatambi ka munnaffe ng'ayongera okubeera nga ate atunyonnyola ensonga eno byabadde bitya abaffe biggwereddewa ogende maaso n'okubeera nga ate otegeera bulungi ensonga zino naye nga bannaaye nze nvumirira kigambo bisiyaga ne sikuvumirira yenna ekintu ekyo kibi nnyo tekirina we kikirizibwa yadde mu bitabo ebitukuvu mu Bayibuli tujjukira nti Katonda yasaanyaawo omulembe mulamba Sodoma ate ne Gomora ate ne mu Busiraamu era ebikolwa ng'ebyo bannange tebikkirizibwa ebikolwa ebyo eby'okubeera nga okola ki kwegamba ebyo eby'ebisiyaga ebyo tebikkirizibwako ddala kigambibwa nti emibiri gyaffe munnaye ennyumba ate za myoyo emitukuvu therefore tetulina kubeera nga ate gikozesa olw'ebyo ebintuntu byonna ebyo bannange ebitategerekeka omukyala olina kubeera nga ate obeera na mwami n'omwami olina kubeera nga obeera na mukyala kibi nnyo okubeera nga ggwe feelings zo obanga gwolowooza nti olina kubeera nga ate oyagala musajja munno obanga oyagala mukazi munno ebintu ng'ebyo nze mbivumirira era nze sibikkiririzaamu era mbadde nsaba tukwatire wamu nga bannayuganda ebintu nga bino tubirwanyise kubanga ekituufu kiri nti gwe nga gwe otabirwanyisa enkya bugenda kukyanga omwana wo akuleetera mukazi munne nti ye bbaawe obanga akuleetera musajja munne nti ye mukyala we ebintu ebyo tubirabyeko nnyo so munnange saawa eno gojja kwefuula nti tebikukwatako naye kijja kuggwako ng'omwana wo enkya munnange ate bamulidde ebisiyaga oba ekintu nga kino nga naye akyetabyemu butereevu kubanga kinajjukirwa nti munaye ebintu binene biyingiridde ddala mu masomero biyingi nti abantu bano munaye balina ssente so bavujjirira amasomero gano ensimbi obutambi bungi nnyo tubulabye abaana bato nga babayigiriza engeri gye balyamu ebisiyaga kale bannange tukwatire wamu nga bannayuganda ebintu bino tusobole okubeera nga tubifuumula tubigoberera ddala mu mawanga gaffe otherwise ebintu binene bigenda tumalawo tukimanyi bulungi nti enkomekerero enaatera okubeera nga ate etuuka era bwe buno obumu ku bubonero Katonda bwe yayogerako oba ebitabo ebitukuvu bye bwogerako munnange obubonero obukola ki obutulaga nti enkomekerero enaatera okubeera nga ate etuuka waliwo ne musajja mukulu omu ayitibwa Kabaata sikyemmanyi ffenna tumumanyi waneno naye avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga zino kati nno ye yeesigamye ku kikolwa Kamiliyoni saako ate ne muganda we Wizo Manizo munnange kye bagenda mu maaso n'okubeera nga ate munnange bakoola ku stage ku kivulu kya Kamiliyoni ekya ggwanga mujje ababiri banene we bagenda mu maaso n'okubeera nga ate munnange beenywegera kinajjukirwa nti guno si gwe omulundi ogusoose nga ababiri banene bakola ekikolwa ekifaanaganako weekiti era ye avuddeyo bw'atyo n'abaako byayogerako ku nsonga eno ngenda kusaba omutegera amatu mu byayogera londamu ebikugasa ebitakugasa mukwano gwange beera nga ate obireka wabbali ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yennyini toseetuka subscribe nga gwatana bateekako akadde oleme okubeera nga ate omuisinga out updates goodbye for now kyannaku ate nga kyennyamiza waliwo abawala abo bali Abu Dhabi babadde bakola mu nnyumba egyo babosi baabwe babakutte balya bisiyaga mu nnyumba y'Omuwarabu imagine wajja kukola bane muleke kwonoona mirimu ng'aliwo abaana beetaaga okukola essaawa zino UAA koya Abafirika because of ebiyisa bye tweyisa bikyamu bulijjo badde bazze babafolowinga nga baabeekengera dda we batuuka ku dining okulya beeriisiza ddala nga bobeera ne bbaawo nga musajja naawe omukazi nga bali mu laavu ebyaddala ku luno beerabidde okuggalala omu
bosi n'akubira omuwala essimu n'atagikwata n'asala wakkirire wansi ajje mu luumu omwo alaba abawala bakola kigwakubira essimu n'atakwata. Babasanze beeyambudde bali mu kwerya bisiyaga. Imagine bonna bawala ate bana Uganda batandise okusharinga bu video bo ku Snapchat nga bamumanyi bana abantu. Simanyi ekyo. Yes, obanga oli wa Reunion Island, nga oli muwagizi wa Dr. Jose Chameleone kweno video njagala osirike sagala oyombe, obanga wagira wizo kweno video njagala osirike sagala oyombe, njagala fena tukwatira wamu tuwandise omuze gw'ebisiyaga ogusanikidde Uganda. Ne mu baana abato kati gukirira gudduka ku speed ya yiri. Kati tukuza abaana ne mu masomero ne gibabeereyo ku machachi gibazanyira babayingizamu ekirowoozo ekigamba nti omwana waba mulenzi bamuzaala muwala waba muwala bamuzaala mulenzi lwakuba ali mubiri gw'omuntu omukyamu. Ewe kati ebiri mu Uganda. Naye Dr. Jose Chameleone musajja gwe nalabya amawulire gakuwaanawaana musimanyi wakubye cricket over n'ogyogoloza. Ago mawulire ku Chameleone yakusima mawulire. Chameleone okuba ku kigogo n'omwogoloza abaana bakubira ogogo naawe ne bamwogoloza. One, nze ni muwagizi wa Chameleone. Njagala nnyimba za Chameleone, akayimba ka Chameleone kensinga okwagala bakayita badilisha n'enzi zaako valuvalu. Naddala valuvalu y'omwagalira ddala nnyo nno. Naye sigenda kubanga njagala nnyo music nga oli ku baana bange obwonoona otya agafaananyi gewekuba ne muganda we wizo nga mwekisinga basajja mmwe muli kubaana mutwonoona tuli mu kulwanisa muze gwa bisiyaga ogusanikidde gwa nga buli muntu alwanisa bisiyaga. Abasiraamu babali beekalakaasa ejjinja ne wa bali mu kulwanisa muze gwa bisiyaga lwakuba balokola abeekalakaasa sibalaba. Pozi pasa bujingo gwe nalabyeko ng'ayogera ne Dolini Kabaleebe n'abantu batono nnyo abazine nga boogera ku muzigo n'okukulwanisa ebisiyaga ogusanikidde Uganda. Batono nnyo aboogera abasinga batya okufuna mbo bajja bamma visa batya okwogera tujjagira kwembase z'abo abasajja batume visa nga tulwanisa omuzigo abo gw'ebisiyaga. Tumbaavu abaana bonooneke mbula kuba mujja kgenda bweru mwagala visa. Nze sigenda kgenda bweru era sijja kulinnyayo sina kye neetaaza nsi zaabwe Uganda yange mmala oba buyambi bubulekeeyo bisajja mmwe bigasiya mutwonoonedde abaana mbwammwe. Chameleone mbuwa kubye cricket over n'ogyogoloza ndifaaniwo webale jikuba naye Chameleone yagusima wulire tulina kye wakoze ku Chameleone naawe ka spice dana kakubaawo ne koogolozaawo gravity yakavaawo sindi yakubaawo. Kati Chameleone kiki wakozewo ekyenjawulo kiki wakozewo ekyenjawulo abantu babagobye Chameleone okukola ekyenjawulo okutegeeza nti Chameleone wakubye sho wandibadde ogendera n'okuba Namboole n'omujjuza kale Namboole bali mu kumuddaabiriza wandigenze n'okuba kololo n'okikuba kyonna n'okiyiwa eri n'okusinga Kenzo we yakikola n'okyogoloza. Ate pozi omuntu gwe manya lyakubye kololo n'amwogoloza bamuyita Pastor Luzias Bujingo oyo yamukuba n'amwogoloza. Kati Chameleone wandigenze n'okuba n'omenyawo ebya Bujingo. Chameleone ze levu z'oliko ezo niyo okyali ku levu z'aba Spice Diana abakubyako akasaawe ne bakoogoloza nawe ng'ojja ovimba. Chameleone ndi musajja wa Reunion Island naye sigenda kukkiriza musajja we Chameleone ebyo ebizeezeze byotandise okusiga mu baana baffe. Abaana baffe batandise okubalaga agafaananyi gammwe bamwekisinga ne wizo bana abasiyazi ne babalaga ti ne Chameleone wuuno naye ebintu abikola naawe bikole. Chameleone tukimanye ekikozesa ekyo ekisooka onoonya Grammy Award na BET Award oyagala abasajja bakuteekemu ka feva nga bategedde byokola ne muno wizo batandika okuteekamu ka feva ako batandika okuwa award zaakulemadde award zirekere Kenzo. Ne Kenzo naye engeri gyafunamu award naye yeewuunyisa lwakuba Kenzo simulabangako nga akubye kiisi sirabanga ku Kenzo nga alina omusajja munne gwanyumegere simulabangako naye ate award azifuna. Naye kati ye Chameleone okumanya ye award zamulemaalemadde atandise bintu biraga live kwekubya bifaananyi kwenyigisa bisikwizi ayagala ssente z'abazungu. Muyinza okuba mwafunyeko dda ku ssente z'abasajja bano nga muli mwatandise okubalaga kumwagala kumalayo ssente zaabwe zonna ze bagenda obbawa. Chameleone kimanyi kubanga emyaka gy'oyimbidde emyaka 2 kimanyi buli kimu kikutamye olaba buli kimu Uganda tekuyambye. Mu Kampala tolinamu kazimbe kebe ku kyalo Kwoso tolinaako kazimbe n'akamu. Kati olaba buli kimu kikutamye. Chameleone bw'onaakuuma embeera eno y'okutonoonera abaana ojja kutuuka ekiseera Chameleone obaluke nga obaluke ofuuve ng'olaba stress zikuyiseeko ng'olaba ebbanga litutumu lyolina tolina ky'olikozeemu kati otandisa okwekubya akafaananyi ne bwiza agafaananyi agesittaza agafaananyi agatonoonera abaana. Bannyawo ne basa bulina omwana nga musiyazi ngamba balwanisa ekisiyaga naawe ng'oyagala okuyingira omuzigo gw'ebisiyaga naawe ng'olaba oli musiyazi sabo zolaba vidiyo yange eno njagala omanyi gwenda gwe basiyaga ekyo ekyenda kye bakusiyaga kigenda toka kyonooneke bakulongooze. Ate singa kinayonooneka n'otandika okuvunda tirina omu agenda kujjanjaba kubanga ebintu ebijjanjaba abasiyazi bya bbeeyi ate abasiyazi tebajjanjaba bannaabwe kasita ovunda bo baddukirawo ne bafuna mupya. Eyo emabega bakola kufulumyayo bufulumya tebagikola kuyingiza kintu na kimu.
mbu balimba abaana abato mbu simanyi omwana muwala wasanga akaana kawala nga bakalimba mbu oli mu bode enkyamu naye bakuzaala nga oli mulenzi wasanga akalenzi oli mu bode enkyamu naye bakuzaala nga oli muwala Katonda yali musiru mulowooza Katonda musiru otuwa nga buli omu omulenzi n'amuwa paatize n'omuwala ne bamuwa paatize mulowooza Katonda musiru ye yasobola okuba nga yakola ensobi bw'etyo basiyazimmwe temujja tutunulira nsi eno gwe guno omuze tugenda kugulwanisa okuva wansi paka tetugenda kukkiriza bisiyaga oba buyambi bwamwe mu bulekeeyo nze nja ku buyambi bw'abazungu n'otunda ebisajjasajja ebisirungu ebizungu nze nja ku buyambi bwabwe nze neegulira ssente zange neekolera ssente zange neegulira ssente zange sifunako buyambi bw'abazungu era ababulyamu be baabali eyo njagala omanyi nti ebintu biringa zino limooti gyekutte Katonda zino limooti kankikugereze kuggwe kweno limooti Katonda yatonda nga waliwo wateekeddwa okubawo omukazi n'omusajja ne twegatta ne tuvujjamu abaana naye tuba tetuzadde naye nga tulina okwegatta Katonda bwe yatonda ebintu bino nti limooti eno okwaka nga bw'ogiraba bweyaka ogiraba ate basenga temumanyi nti limooti zino zaaka ndoza ogiraba olaba eyaka naye ng'ekyasa limooti eyo buno obwana tekana akanda kamu wenkateeka eno bwe kati ne kafuna positive nenkala nenkateeka eno ne kafuna negative limooti eno neeyaka giraba neeyaka ye mukazi n'omusajja bwe twegatta awamu tuvaamu ekintu ekyamakulu kyekino ensi neetambula buli kimu nekitambula abaana ne bazaalibwa buli kimu nekikola awaka ne wanyirira ng'omusajja alina omuti omusajja alina omukazi tebatonda musajja kuba na musajja tebatonda mukazi kuba na mukazi muwasi ebyo byakitombavu byakisiru kyobula ne Katonda yayita Sodomu ne Gomora kyobula agasiga abazungu tegavaamu mbi tegaggwamu mbeera mbi buli saa babeera mu kubonabona ebisajja ebisirusiru ebitumbavu bituleetera ebisiyaga wano kati eno limooti ogiraba bwe njijjamu obwanda kati buno obwanda yeggwe ono ye mukyala ono ye musajja singa nkwata akanda kano nenkateeka mu limooti nga nkataddemu bwenti sepulinyiro zoziraba nenkateekamu bwenti nakano nenkakwata nako nenkateekamu bwenti kati ono omukazi ku mukazi mbu beegatta bali mu buliri beegasse nenteekako limooti eno teyake tegenda kwaka kuba si bwe kityo ekyakolebwa ndowooza olaba teyijja kwaka kuba si bwe kityo kirina okubeera embwa zino si bwe kityo kirina okubeera nze ndi munyiivu nnyo ku nsonga y'ebisiyaga mwanziguddeko olutalo basiyazi mmwe naye nange ndaba njaddu bagulako paka gye tunaakoma gye tutaakoma mbwammwe mbw abasiyazi balina ssente abasiyazi b'amaanyi nnyo gasiya bulooloozi ssente tulya z'abasiyazi mulinga n'abanankani ssente z'abasiyazi era buno bwe bwanda bwe bumu kati bano basiyazi ono omukazi noono omukazi kati n'oteeka n'okwata limooti ono omukazi noono omukazi n'oteekamu akanda n'onyiga bazaala omwana kati omwana kyekitangaala ekyo kyengenda okunyiga tekisobola kujja kubanga si bwe kirina okubeera naye kati bwengatta kati wano nga bwolaba nengatta ono ye gwe omukazi ono ye gwe omusajja kati tulina okuzaala abaana tulina otwala ensi maaso tuwalina okubaawo ekitangaala mu bulamu bw'ensi eno bwengatta nengatta wano omukazi ono nemuteekako nengatta noono omusajja nemuteekamu nenjagala ekitangaala ekyakira ensi eno nenkinyigako kijja ndowooza okiraba ekitangaala kijja nga waliwo positive ne negative tekisobola kujja nga waliwo positive ku positive tekisobola kujja tewagenda kuba kitangaala kino mu nsi kati eno yensi gy'olaba tewagenda kuba kitangaala kino ky'olaba ng'omukazi ayagala mukazi munne tewagenda kuba kitangaala mu nsi kino ky'olaba ng'omusajja ayagala musajja munne nekitangaala tekigenda kubeerawo eno ensi egenda kubaamu nzikiza emyaka egijja kyetulina okula omukazi alina kwagala musajja wabeerewo ekitangaala kino ensi etambule tuzaale abaana tukulaakulane naye tulaba twagala positive tegenda kubeerayo Katonda si musiru Katonda yanditonze simanyi Adamu n'amutonderako bayokaana baani n'abyawula naye Katonda olaba yatonda Adamu ne Eva Katonda yali mugezi nnyo nguno omuzigo gw'ebisiyaga mukazi n'omukazi tebasobola kuzaala era bawulira tugenda kwa adoputinga omusajja tebasobola kuzaala mwewala okusiyagibwa basajja mwe mugenda kuvunda ennyuma mugenda kuvunda emabega ze mbabuulira sigenda kukola vidiyo eno mpanvu naye ndi mukambwe nnyo nnyo kisiyaga mu Uganda bwe nali mabega wange sharinga vidiyo eno Chameleone ne Weasel
tetugenda basonyiwa tetuli basonyiwa mutuononedde abaana baffe abato mutuononedde emiti gyaffe emito kaba abaana bonna baagala abayimbi n'abaagala music wabwe kati ennaku zino balaba ebifaananyi byammwe ku tv bibeerako ku social media kwebiri abaana babibatwalira mu masomero bibalaga abaana bagenda kutandika okulowooza nti ekisiyaga kituufu baani Cameroon ne Wizo nabo babikola mbula okuba mwagala bugulamya awali ne bubi iti mwagala obusente bw'abazungu bisajja mmwe family y'amayanja mwagala tukola ki mu nsi muno mutasiya nzeka